Mukwano gwange omwagalwa, twanyumizibwa ku mboozi omwaka oguwedde twali mu wiiki ya stewardship. Omusajja omu eyaweebwa omulimu gw'okutema emiti, nti bwe yaweebwa omulimu gw'okutema emiti, mukama we yamuwa omulimu n'amuwa embazzi n'ebigenderako, n'agenda mu kibira okutandika okutema emiti. Bye twasoma bigamba nti olunaku olwasooka yatema emiti 18 era n'asanyuka nnyo. Omusaala gwali mulungi nnyo nga n'embeera y'obudde ennungi. Mu kusanyuka n'agamba obanga leero ntemye emiti 18 kitegeeza nkya nnyinza okwongeramu amaanyi n'entema 20. Naye bye tusoma bigamba nti olunaku olwaddako yatema emiti 7 ng'ate gyo yatema 18. N'awulira obuyinike, n'awulira ennyiike kubanga takoze ekyo kyabadde asuubira, tatuuse na mu makkati g'egyo emiti gye yatema jjo. Ekyasinga okumweretera okwennyamira ennyo nti ate olunaku olwokusatu yatema emiti 5. Kuba mu akafaananyi omuntu yatemye 18 oluzzeeko n'atema 7, kati wuuno atuuse ku 5. Bye tusoma bigamba nti ate olunaku olwokuna byakaluba nnyo nti n'okusuula omuti ogwokubiri ogusonjera lwali lutalo. N'amala olunaku lulamba ng'atema emiti 2. Kyeyavadde eri mukama we n'amubuuza mukama wange kiki ekiguddewo, buzibu buli luddawa? Kubanga olwasooka natema emiti 18 era ne mbala nga nfunye ekiralu. Olwazzeeko n'entema 7, olwazzeeko n'entema 5, kakati ogwokubiri ogumaliza n'olubadde lutalo. Mukama we kyava amubuuza ekibuuzo nti wakoma ddi okuwagala ku mbazzi yo? Omusajja agenda okwefumiitiza kuba yamuddamu nti sigiwagalanga n'okasookedde ntandika kutema. N'amugamba kati bwe buzibu obuliwo. Omusaala weegulya, ensimbi weeziri, embeera y'obudde ennungi, embazzi agiina naye tagiwadde budde kugiwagala esobole okutema obulungi. Abantu bangi tuli mu nsi muno tukola bye tukola naye nga twefulukuta bwefulukusi. Buli lw'okola by'okola nga tobiwa budde kwetegereza by'okola era nga tolina na ggoolo mw'oteeba oba weefulukuta bwefulukusi. Ebiseera bituyigiriza okuseetinga ggoolo nti eno wiiki nnyina kukola bino, guno omwezi nnyina kukola bino, guno omwaka nnyina kutuuka ku kino. Omwaka we guggwako weekebere, nkoze biki era mbikoze ntya era ntuuse ku kiruubirirwa kyange bye nasuubira okukola bye nkoze. Ekyo kyengezaako kunnyonnyola mukwano gwange omwagalwa.